Gwenna eyekumira ku LMTV akaloko kano kakuwagirwa aba King Montage abakabaka baminkolo nga gwenna ayina omukolo kwanjula graduation birthday party duka misinde wali ku King Montage enankulabye ku bitaala ku Prime Plaza level 3 shop number D04 ojja kubanga okufuna photoshoots ezakabi oyagala bakukwatire mukolo oyagala kulanga business yo oyagala kubanga tukutuusa kochi duka wali ku King Montage oba okube ku 0755 31 17 31 oba ogende ku social media zaabwe ku Instagram ku Twitter ku Facebook bajja kubanga babikutuusaako munnegatteko tube nga tulambula omwoleeso gw'omwaka guno tulabe n'ebyenjawulo bye balese mu mwoleeso guno omuli ebyewuunyisa omuli ebyamasanyu omuli ebyokulya buli kintu ky'omanyi nti kyanjawulo kisange mu mwoleeso era nga tugenda kuba tufuna n'abantu ba exhibitor abazze okubanga beetaba mu mwoleeso kw'ossa n'abantu abazze okunyumirwa tube nga tunyumyamu nabo batubulire omwoleeso gutambudde gutya so munnegatteko ngenda bagambye tulina abantu abazze okwolesa kuva mu bitundu ebyenjawulo era nga omwalitidde bakabaka bakulima ennyanya ezikyasinze okunyirira ziri eri bw'ozituukako mukwano owulira ng'oyagala ogirye buli ogifiireko ndi wano n'omwami ono agenda kubanga atubuuzaako atubulye n'ekitundu wajjava gye baleko ssebo kale mukwano naawe kyebale nze Ssentongo Benjamin banadde bodda nze nnima nnyanya ngirima n'ogitunuulira ng'oyagala omanye ennyanya eri bweti kale eteeka okubanga nnungi nnyo bagiyita deep red si red kyokka ekkirira wansi awo ennyanya yalibadde nga nnungi nga erina akasusu nga kamyansa bwe kati era ng'eyaffe bweri ennyanya yalibadde nga bw'ogitunuulira eri oyagala ogye ogisale ogirye owulira munnyanya tugamba nkirabika nga bwefaanana kungulu era bwenyuma okulya munda owulira kyenkugamba kirabika nga bwefaanana kungulu era bwenyuma munda okulya bikola ku nnyaanya yokka tolaba omuntu n'omusaako ebyo kaleka nga bwenkalabye kaleka kanyuma okulya gy'okalya ojja kulaba tabbu oyinza okusanga akasike kawomu ekirya naye mu nnyaanya bikola gyekoma okubanga nnungi gyekoma okubanga era kukusanyusa jjangu tulime ffenna ennyanya ffe tulime ennyanya mu Bananda Smart Farm tusangibwa wali gangu owetera kaliddubi n'ogenda mu maaso awo tuli bazibu kaliddubi ennaku zekkubo baalikoze temufaayo ku lw'ebusaabala nokkirira mu maaso awo bw'otyo n'otuuka obuuza omusajja alunda obumyu omanyi nnunda obumyu mwana ggwe nze nkeera mu nnyumba y'obumyu nga njagala okulaba waliwo akalinnyira akalala obwagaza ki ekyensinga okwagala ekyo kubanga obumyu keezira kawa kakazi n'olaba omulimu bwe gutambula era mu nnyumba ye y'omyu teekamu ennume nga nnungi mwana ggwe nasobola okukolera omulimu nga muzibu mwami Banadda asooka okomawo twongere obumyu obwo tukyeyongera nga tubannyonnyola okulima ennyaanya ezijirira nga buligita oyagala kubanga bakutuuseeko ennyaanya ng'etunula nga pulezentawo omukwano weekwate aba Banadda bakugaye basangibwawo ku Saabala bakyatunnyonnyola batubuulire kakali bannaye bw'oba n'olima ennyaanya zo ne zinyuma ng'ezaffe ofuna ennyaanya nga nnungi ekika kirungi n'okisimba bulungi bino bye tulima twagala birabike bulungi awaka nga naawe bw'olyako omuli w'ennyaanya njabbabuulira ali ennyaanya 16 olunaku lumu kuba mu nnyaanya mulimu ekirungo kye bayita tomati mu nnyaanya mulimu ekirungo kye bayita tomatini okiwulidde kyekigiyisa tomato kalinga bw'owulira nti mu karoti mulimu karotini kyekigiyisa karoti kali wuli ekibaawo ennyaanya eno n'omala ogirya n'olya 16 olunaku ng'ofuna ebirungo byonna ng'odda bujja tewali ngeri gy'ogenda kukikola okujjako ng'olimye esiso kanyiriraako kendaba mwana gwe bwe kiri kati kyenkulabula gwali eyatulaba beera nga weeteekateeka okulima ennyaanya era ng'oli wamu n'abantu tuteekwa naffe tugenda kussa emitu ku mutimbagano abalima kuba ebyaffe ebyo bisinga okunyumirako okwala ennyaanya n'ogissa ku mutimbagano omuntu n'agiraba n'agamba maama nnyabo singa nze nzirima weeteeketeeka okubanga gw'ozirima twongereko kyekyo kati n'ekirala nze mbadde mbuuza kubanga tuli ku programu akaaloko tulambuliza ddala abantu twagala obaweeyo akalowoozo akasembayo nga gwe professional w'okulima ennyaanya ezinyirira nga nze kati nga nze omulimu ennyaanya ezinyirira nkukubiriza okuba nti tozirima bulimi naye nozirya ozirya kwegamba yongera ku bungi bw'ennyaanya z'olya yongera ku bintu by'olima ennyaanya zigenderako pepa ennyaanya zigenderako akabbiringanya omukyala yazze ewange n'alaba omubbiringanya ne yeekangamu bwana ngati laba guno omubbiringanya ne mugamba obadde ki mwana gwe nangati gumala ekyemisana n'ekyeggulo
naye obananda naye totuyisiza si bulungi naye nga gwe omwoleso gutambudde bulungi ate ffe bwe tubalabako tuyinza okuga nti waliwo ekiganye omwoleso gutambudde bulungi tulabye abantu ab'enjawulo ne tunetiwakinga kati gwe olwaliro nkutegedde ne pulogulaamu zo ngenda zigoberera nnyo mbeera mu nnyumba LMTV olaba kye bwe tukikola nga tubeera tutunuulira ensonga zo kati kitukoze bulungi kuba tukulabye tugenda kusapootinga ate naawe ogenda tusapootinga tulabye abantu bangi tusobodde okulaba abantu bangi era tufunyeemu kinene era nga kati akatusooka otubuulire abantu baagala abatana bakujja mu mwoleso kuba twagala bajjire ddala omwoleso gukyagenda mu maaso paka nga 28 twagala oyite abantu abali eyo osobola okubabuulira ekigenda mu maaso kubanga nakale nkibanyonyola tebakiwulira kali gwe munaffe akyali eyo waali badde wazza eggulu naye olw'okuba mbadde nze sinnakuyita jangu enkya ku makya nga tebannaggulawo omulyango beera ng'otuuse kuba tugenda kubanga tukulaga ebintu eby'enjawulo tugenda kubanga tukulaga ebintu ebirungi ffe tetukola bingi nnyo naye biba birungi ojja kulaba wano akamyu bakakulageko wano bakakwate bakakulage banaye nga kayitiridde obulungi emmyu emu eva wano ne Masaka eri ewaffe mu Lwera emmyu nga yakula mmyu nnume girabyerabyeko ku nkazi olabe kyonoolaba kuba olabe kiringa ekyo ale toyanza mwami banadda